This is ITV Uganda. See your dreams. That's fine, because I have a Western mind, an African heart, and an Eastern soul. And my name also means the beginning. So hey, anything's possible. No, darling. My boyfriend is the manager of this place. Yeah, anytime I'm around with his kids, yeah, just come eat and drink. Don't worry, I'm coming back there. Don't worry about me. Okay, let me call the manager. Sorry, sir. Okay. Manager, you're no more. Excuse me, madam, Zomani. Of course, Bangambye nti n'ogambye olina maneja wa wano ojja yagamba oli ebyokulya byabwereere buli kimu n'ekyokunywa. No, naawe si gwe. Oli manager wojja yatwala the whole of this place. Wano wonna overall. Atwaliramu nammwe mwenna bakanyama. You're no more muyayi tayagala kusasula. Nyawo. Atupera nti waliyo COVID taliyo abalakalu. Gwolya nkoko? Ndi ku nkoko ndya ali ku baavu atetenkanya. Atetenkanya baavu? Ani? Museveni. Mwana gwe kuno obubaka obuweereza ani? Museveni. COVID tali yabba bantu. Gwaseefinga oba gwolya? Nkoko ndya. Ataseefinga asobola okulya enkoko. Nainge mundu mwana yakabi nnyo medeba bitukube mu kutageti. Of course. Ngenda kuba. Ngalero kye kikundesezza. Masasi. Omule. Naye badde osusiza okubeera mu studio. Munaku studio. How do you feel so far? Well, of course I'm feeling relaxed. Ngenga umanyi. Ndabirade ebintu bingi kati biyimiridde. You have to service your life before you continue working. Nokukoba nti kankuleeteko idenda ku France. Wemere nalese. Muge. Byonna bibyenze ndakuno soda idakuma. Kalisi. Odi abakazi bajja baba mu byale. Baloza mu tawuni eno tuzira sente. Muge musumululire ne soda. Lwaki kogimalemu? Weyanza oyo weyanzani naguze. Naye ebyo twali. Kale muje mu kyame. Kugenda akanyewuma. Lyemere yo yona lya. Noidi mujja mwabe eyo. Nalowooza nti eno tuzira sente. Ayenze sente ni nambitirivu era kyova nkulesera ukanso olyemere okoleki ogiwulire mule wujo bakuwaire mamba mutyere biki ate bifumbe buki bukalamu ni soda nwa uwonze ni no wange no male nono uwo byona binwe lero ndikwenda akulaga olye byoyenda nga kodi nkoko mamba biki matoke olyo kakasente ninasi eki ni mazokulyanza nyabo likumaniriran emere gidyo gimale Trozani nanze ku sente dangi ebyo mmanirira abasada nze mbiziramu emere gidyo gimale obona ko nakuleta muzano yo munetero omwigo mama nze lyemere
emmere giriye Siriya ayi tibya mpaka bitoyo lwaki gajja mutawo And my name also means the beginning. So hey, anything's possible. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams on ITV.